Weewaawo abakulira ebitongole bya poliisi ebyenjawulo abaddala bana tunakomekereza wiiki eno nga bamaze okuwayo ebyafeesi eri abamyuka baabwe oluvannyuma lw'okuba nga endagaano kwe bakolera emirimu zaggwako dda ate ng'omukulembeze tannaba kubeera nga azizza bujja. Bino byogeddwa mwogezi w'ekitongole kya poliisi mu ggwanga Fande Fred Enanga wali mu lukungaana bannamawulire olutuuzi ba buli bbalaza ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Sabbiiti ewedde akulira poliisi mu ggwanga Okoth Martin Ochola ng'ayita mu mukwanaganya w'ensonga z'abakozi mu kitongole kya poliisi yalagira abakulu bana abadde bakulira ebitongole bya poliisi ebyenjawulo okuwayo yafeesi zaabwe era abamyuka baabwe oluvannyuma lw'ekisanja kyabwe okuggwako. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akakasizza ng'abakulu abalira ddala bana bwe bagenda okuwayo yafeesi zaabwe eri abamyuka obutasukka sabbiiti eno. Director waffe owaligo oba akulira ebyamateeka n'ebya human rights eddembe ly'obuntu AIGP Erasmus Twaruhukwa y'omu ku abo. Tulina Director wa Traffic Dr. Kasima Munanura Stephen, tulina Director wa Fire and Rescue Muzinya Moto AIGP Mugisa Joseph n'akola ku nsonga za welfare oba embeera mu poliisi ne production mwami tulina Mugisa Lemi Musa be bagenda okuwaayo office mu sabbiiti eno. Bano amabaluwa gabadde gabakakasa ku mirimu gabadde gaggwako dda wabula nga bakyalindako okulaba oba omukulembeze w'eggwanga n'abongezaayo okulaba nti ba-directors abana ebbanga lino lyonna abazze nga basuubirwa nti contract zaabwe zigenda kwongerezebwayo mu maaso oluvannyuma lw'ekisanja eky'okuggwako. Baasabiddwa nti baweeyo office mu butongole eri abamyuka baabwe ate nga bwe balindirira oba okulaba nti contract zaabwe zino empya zikonebwamu. Mu ngeri y'emu Enanga asambaza ebibadde biyitingana nti adumira poliisi mu kampani Miano CP Kafero Moses bw'ali mu mbeera embi oluvannyuma lw'okufuna akabenje akabaddewo ekyo ekyakeesezza olwaleero. Waliwo okutya nti yafunye akabenje n'afuna ekisago. Commissioner Kafero Moses ne ku nkya kuno yakedde ku mirimu gye egy'okukulembera Kampala Metropolitan. Joseph Muyingo, Delta TV, Masokolo.